nti nze sigenda kukolagana n'aba foot soldiers. Ekyenjawulo kyendeese mu party eno nze ngenda kukolagana oba ngenda kuzimba kye tuyita brain soldiers. Brain soldiers ng'asobola okufuna obwongo obutegeera nti obwakabaka buweebwa ekitiibwa. Brain soldier ng'asobola okufuna obwongo obutegeera nti abakulu baba baki? Abakulu baba bakulu. Ng'abakulu baweebwa ekitiibwa. Ng'omuntu ne bw'oba tokkiriziganya naye tetwekkiriziganya mu kuvuma. N'olw'ensonga eyo Secretary General njagala okwebaza n'okwebaza bannamawulire olwaleero abazze wano n'okubakowoola mwenna okwongera okwamplifying eddoboozi ly'abawejjere tusobole okutuuka mu Uganda empya buli omu gye yeetanira. Neeyanza nnyo neeyanzeege. Webale nnyo. Secretary General mbadde nsa proceeding ku next program. Okay. Ekyo kibadde clear. Basebo ne bannyabo ekibiina kya National Peasants Party mu Uganda tekibeeranga kaawo nga kizze kusigalira babega. Ffe twagala kutambula. Era olwaleero njagala kwanjulira eggwanga nti nga tugenda ebweru eyo okusaggula akalulu, nga tugenda ebweru okunoonya akalulu, twagala okutegeeza eggwanga nti omuntu agenda okukola nga Sabakunzi wa President omukulu, presidential flag bearer, mu nkowe lino ye Honorable Lusswa Luwemba Muhammad ajje wano abantu bamulabe. Sebo tusaze okulaba. Amina mukama. Honorable Lusswa Luwemba ono mumanye ebyafaayo bye ngaba abawejjere. Kaakati tusimbula tutandika. Bwe twali tutandika ekibiina kino twabagamba kibiina kya bannandowooza. Tulina ttiimu gye tugenda okusabukulula mu maaso awo ey'abantu ab'enjawulo. In fact n'abantu ba independent nabo tubaagala. Kubanga ono ye president w'aba independents mu Uganda naye olwaleero asazeewo kwegatta ku National Peasants Party. Era kaadi ye yamaze dda omukka mu V ey'ekibiina. Basebo ne bannyabo tubasaba kati luno lwoya lwa munyindo tulwejja ki fekka. Ensonga kati nkulu ze tuliko ngenda kuyita Mwami Lusswa Luwemba ayogereko gye muli ate oluvanyuma nteeketeeke presidential flag bearer ate presidential candidate ajje ayogereko gye tuli tulabe bwe tufundikira. Tandikire mu Lufurenchi, mu Luwarabu. Thank you so much, Mr. Secretary General, Mr. President, the Deputy Treasurer General, and members of the National Executive Committee, all the members of the National Peasants Party, members of the Fourth Estate, I mean journalists. Very good afternoon to you all. My name is Luwemba Lusswa Muhammad. I am not new to some of you. I am not new to many of you Ugandans there. First and foremost, I want to confirm to you, Right Honorable Secretary General, and to you, Mr. President, and members of the National Executive Committee, and all members of the National Peasants Party, that I want to confirm and accept my appointment as the national mobilizer of the Might Party, the National Peasants Party. I want to thank you. I want to thank the National Peasants Party for trusting me with such a big position
in the party. My appointment comes at a time when we are going to have general elections, the one of 2026. Mr. President, I want to commit myself before you and the members that we are going to work together as a team to ensure that we get support. We transverse all districts, all the regions that make up Uganda, and we shall reach all the districts to ensure that we get support from the peasants. I want to tell Ugandans that majority of Ugandans, 80% of Ugandans are peasants. If you're there, you cannot afford 3 meals a day, you're a peasant. Look into yourselves, journalists. If you cannot afford 3 meals a day, you are what? You are a peasant. If you cannot afford medicine, a single Panadol, you are what? You are a peasant. So peasants, we have the numbers, Mr. Secretary General. And I'm sure if things don't change, I'm told we might begin in Busuju. We shall have our first mega rally in Busuju, where our presidential flag bearer will be addressing a matter of issues and addressing the people of Busuju. So I want to use this very opportunity to encourage our people of Busuju, Mityana districts, that we are coming to you. We shall mobilize, Mr. President, together with my team. We shall go prior the event. So our people of Mityana, we shall reach you. We shall reach you soon. Mr. President and the Secretary General, I want to inform you that under my tenure as a national mobilizer, I am not going to work with the foot soldiers. No. Please quote me well. I am not going to work with the foot soldiers. I am going to work with brain soldiers. Yes. Brain what? Soldiers. Brain soldiers. People who have respect for elders. People who have respect for religious leaders. People who have respect for culture. That is our goal. If you don't respect any of the things I've mentioned, I am not going to work with you. Mr. Secretary General and Mr. President, I am sorry for that. We want to build a team. We want to build a team that is going to be more strong. I want to bring history in this very, very mighty party, the National Peasants Party. I want to thank you, members of the press, and I want to encourage you to always amplify the peasants' voice. Thank you so much. Oluzungu ntambudde ntya ankobalunywa. Zanyu neyanzeege. Okusookera ddala njagala okwebaza mukama waffe presidential flag bearer Mr. Kasibante, Secretary General saako n'olukiiko olutesitesi oba olufuzi olw'ekibiina okusalawo okunnonda mu bangi okumpa ekifo kino nga ekya national mobilizer ow'ekibiina. Ekifo nno kino kya mulembe nnyo, si kya kusaaga. Sabakunzi akola emirimu minene nnyo, era njagala okusinziira wano okutegeeza Secretary General ne President waffe nti obuvunaanyizibwa mbukkiriza era n'okubeebaza nti nze ani Luwemba waabwe gwe musalawo ne mugamba nti nedda kamuwe obwa national mobilizer. Era njagala okubakakasa maaso gammwe bannamawulire ne bapeasants bonna abali eyo nti ku mulundi guno twagala okubeera nti twetaba mu kukola history. Era wakati mu kukola history twagala okulaba nti tugenda kutambula districts zonna ne regions zonna ezikola Uganda. Tuli laikira okusookera mu bitundu by'e Busujju mu Mityana. President waffe flag bearer gyagenda okubeera nti akuba olukuŋŋaana lwe olusoose n'okwogerako eri abawejjere. So njagala okukwaguzisa omukisa guno
okoola abawejjere bonna mu Mitiyana bw'oba okimanyi nti oli eyo tosobola ku affordinga panado oba muwejjere. Bw'oba okimanyi nti oli eyo tosobola kulya mmere, kulya biro 3, kulya breakfast, kufuna lunch ne supper ng'olyamu kimu oba muki oba muwejjere. Era nyalo kutegeeza Secretary General nti abawejjere tuwera. Bw'otunuulira ku population eri mu ggwanga abawejjere tukola ebitundu 8 ku buli 100. Kiba kitegeeza nti okwetooloola eggwanga lyonna bawejjere. So tusuubireyo obuwagizi obw'amaanyi ennyo kubanga koze enkulu ennyo gye tulinayo okulaba nti tukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda ng'atudde mu ntebe eyo si mulala y'Oweekitiibwa Robert Kasibante, era kyemmanyi obulungi nti bannayuganda ajja kukola ekyo kyonna ekyetaagisa kubanga mu bonna bwe ntunudde Mr. Secretary General mukama waffe yasinga manifesto era bwe tunaagibanjulira kulale yaffe n'asooka e Busujju bannayuganda bajja kukakasa nti abalala bagoberera bugoberezi. Ate n'olw'ensonga eyo Secretary General nayogedde ku nsonga y'okubeera nti nze sigenda kukolagana n'aba foot soldiers. Ekyenjawulo kyendeese mu pate eno nze ngenda kukolagana oba ngenda kuzimba kye tuyita brain soldiers. Brain soldiers ng'asobola okufuna obwongo obutegeera nti obwakabaka buweebwa ekitiibwa. Brain soldier ng'asobola okufuna obwongo obutegeera nti abakulu baba baki? Abakulu baba bakulu. Ng'abakulu baweebwa ekitiibwa. Ng'omuntu ne bw'oba tokkiriziganya naye tetwekkiriziganya mu kuvuma. N'olw'ensonga eyo Secretary General njagala okwebaza n'okwebaza bannamawulire olwaleero abazze wano n'okubakowoola mwenna okwongera okwamplifying eddoboozi ly'abawejjere tusobole okutuuka mu Uganda empya buli omu gye yeetanira. Neeyanza nnyo neeyanzeege.